process Metro family daka ntonyeze munana munange nkwagaliza omwaka guno mulungi Sunday yaffe eyokubiri naku z'omwezi 12 mukwano webali kutuuka mu mwaka guno webali kunoonya 10 babaana baddayo ku masomero fees zifuse fees mwebali kutwagala ba Metro family daka tonyeze munana nkyali omuwereza wamwe semwanga kivumbi Bantubalamu ndi abasi muzukuru wabo kazinazi nebweza busujju omwana enzaalwa eyembalwa namugongo omutuuze w'esseeta gwafu mukono ku lw'ennamiri yango mukwano oli otya mbagala ngava waveri nnyo nimba gamba mutirukana mabange nti mubeere ab'obuvunaanyizibwa mubeere abakwata byembasomesa kubamba wandiikidde obutabo bungi era nyogera okubajjukiza nti akatabo kamwe ensalya n'ennyingiza Lubaale wekali n'ebirooto by'embuyaga weebuli nabuddamu ate nina ebirala Mukama bw'anaaba mpangaza omwaka guno nembeerako byenkola ebibuuzo byammwe nkyabiddamu ku YouTube kwebiri naye YouTube mungamba twagala ekifaananyi kyo twagala ebifaananyi ng'oyogera tukakase nti yeggwe abali emmere bamwagala ki ze simanyi na kumanya 12 wamma ogulubereberye 223 nkaddiye kati n'ekirowoozo noza mukiwulira nkaddiyiridde ddala nono ye mukwano gwange nambassa ensangi amaaso gamusiiwa buli ddakiika mandwa ki eziba amaaso nkole nti mukwano emandwa esiiyisa amaaso zinnyingi ndawula asiiyisa bw'amaaso ng'akubanja eyaloosa abasiraamu aloosa emizikiti omuceere ebikunga bikuluma sekere nga zikuluma envunza nga zikuluma wanula efene ebibala ebyo byonna n'ofuna amayute ensundo mu kabina n'oluuta ebisaanyi mubiri kusiiwa alajje kiwanga kuziira matu kusiiwa oyo ndawula naye asiisa amaaso eyokubiri jjajja w'abaana muwanga naye asiiyisa amaaso ng'akubanja muwanga yoyo gw'oloota ng'okuula amannyo gakuvaamu ozibye amaaso oloota ogula ngoye oli mu dduuka lya ngoye ogula buddole otunga byalaani oloota oli mu kyalo nga bwe nzize mbagamba muwanga yaloosa kalina ozimba bizimbe ozimba bikomera ozimba nnyumba ozimba obusabo bungi ente myufu okubyeddwa embaga oba okubya embaga oyo yenna muwanga ozibye amaaso amatu ne gaggala bakuula amannyo buli lunaku amannyo gawangukamu kifu ku maaso jjajja w'abaana muwanga oyo naye azibye amaaso kasiisa amaaso omusajja omukulu Wamala muganda wa Wannene nennyini nnyanja Wamala naye asiiyisa amaaso ne gakumyuka ne gakusiiwa ego ojja kubyesanga nnyo mu katabo ebirooto by'embuyaga n'endwadde za buli mmandwa ebyo ojja kubirabamu nambassa era nkole ntya funa ekyewamala n'emyandya gy'essenke n'akabugo ofumbe onyigenga ku maaso ako galekerawo okusiiwa oba okufuna amazzi g'ennyanja Wamala eri ewaffe Ssingo ne Busujju nago gayamba ku maaso agasiiwa n'onaabangako ne Lutembe naye akikola ne waŋŋamba nnyikize nnyo ku mpisa y'okutyaba enku mu bakazi
nagisomesa abakyala baffe abaana baffe ababuwala okusika eza ssenga. Kyo nakisomesa omwaka oguwedde. Nkyaddamu ebibuuzo byo byali bikadde. Era akawolongojjo ekyo ki? Era nakisomesa. Mbagamba akawolongojjo bw'omala okusamira amayembe, ssenkulu waaga kuwangidde era nga googera ku mutwe, akutwala ku mugga n'eddobo ly'ensonzi n'oloba ssaawa 1.5 ez'ekiro, kati 1.2 n'okomawo ensonzi eyo gy'oleese. Waliwo omukolo gwa kaffecce ogukolebwa n'ogifumba n'ogirya, gwagasamidde. Era enkeera ku ssaawa nga 4 ssenkulu wakulemberamu n'akutwala ku ttale n'atandika okulagirira eddagala, kusomesa eddagala, era n'ayita n'ejjembe kkulu n'etandikirinya ku mutwe, n'otandika okulya eddagala eryo nga ente bw'ogiraba oba ng'embuzi bw'erya. Sinakindi naye ayinza okubeera nga naye alya. Omukolo ogwo bayita omukolo ogw'akawolongojjo. Ejjembe ne balimanyiza eddagala, naawe n'omanya eddagala, n'okukakata ejjembe libeera nga lyakakase ku mutwe ku jjoba. Namutebi Rose muwala wange yasikira ssengaawe nga muto. Ekifundikwa nkirina nkimuwe yakula oba nkisigaze tewali buzibu. Munnange omwana bw'akula aba mukulu, si ggwe nannyini kifundikwa. Omwana kasita akula muwe ekifundikwa kyabeere nakyo, kuba aba alina okukyambala akikutule atazzeewo ekirala. Buli lwekikadde wazzaawo ekirala kijja mulemeswa okufumbirwa, anike n'okufuka ku buliri lwa kifundikwa ekyo gwe maama we kukiremera. Si gwe wasika, yakula. N'olwekyo maama awagenda ekkovu n'essonko, ekifundikwa omwana w'abeera wekibeera nakyo. Kutunulira nze nkisomesa era mu Uganda taggwaayo, mu kitabo kyange mu Uganda taggwaayo. Ekifundikwa n'oba nga wasikira enju n'okireka mu nju yo wasikira, ate ng'osula walala, baloga ggwe n'emizimu gukukuba. Kubanga ekifundikwa ekyo nabagamba mu mwaka kyambalwa emirundi 2. Ku ntandikwa January okyambala nga lumu, n'okyambalamu ng'omusana guli mu ttuntu awo waggulu, ng'okutte effumu lya jjajja oba ekintu kyonna. Ne mu mwezi ogw'omukaaga bw'otyo. Kati maama muwala wo bw'abanga yafumbirwa ali Bulaaya, ekifundikwa ekyo akijjewa okukyambalangamu. Kyenva mulaba abaana bammwe balemerwa n'ensonga z'omu kisenge. Mujjukira akayimba kaffe ke bagamba musajja ddungu ng'ayigga, ayigga n'ekiro mu ttumbi. Kati banaamuyigga batya mu ttumbi ng'ekifundikwa kye kye yafuna gw'okirina maama? Kyenva mugamba nti omwana wange agamba nti nafuuka bunnabukalu, omwana wange talina bwagazi, engabo gy'alina okulwanyisa agirina. Tuleke ssenna Mutebi Rose. Kakande eruweero Ndoota abakyala 2 omu ng'ali lubuto nga bookya muwogo, baagala mugabule omusambwa gwa Nnaalongo Kizaasi, era mugwokere ne ku muwogo mugabule omusambwa gwa Nnaalongo seguguloosa nga oli lubuto. Era ate oliko omuzimu mukazi, Kiza Tony. Oluganda lwali lufu nnyo. Namala gabolondo balondo bamuuko Nakifuma. Ndoota bankyalidde omuli mmange obuto ewa sseŋŋange ne omwami ow'ekinnansi mu kibira nga bava kwambulula. Ekintu ne kinninnya n'enzookuka ne ŋŋenda gye yambulira ne nvaayo
n'eddagala n'engwa mu ddiiro nga bwensesema ebbali nga waliwo omugga ng'omusawo bw'ayengeramu eddagala. Bakugamba olina okufuna omukyala gw'olina okubeera naye ekintu kino kyava bukojja maluŋŋaana. Ola nga walota maama omuto ugende ew'omusawo alina omugga ogukulukuta. Omukyala oyo omugooba naye ayenga eddagala, omusawo oyo akwambulule era akuwe ne ku ddagala oseseme ekintu ekyo kikuliko, oseseme era kikwamuveeko. Naye omukyala oyo ate okuba nga aliko nnabuzaana oba nnaalongo yedda. Busuulwa Muwanga Ndoota ndagula mu ssabo ginduusamiri nga waliwo ataputa by'endagula. Era kibagamba tuli ku Lubaale. Muwanga ayagala kutandika kukola. Era mpalampa olusozi nga mpalampa olusozi ogwo musambwa gwo nawo gulina olusozi lwagwo era nolwo lumanyi. Okimanyi nti n'omusambwa gulina n'ejjembe lirina omusambwa gwagwo. Olusozi eri omukyala n'antikka olubugo oluddugavu. Tolaba nti olina omusambwa guno omukazi gwagala gwakuwa omugugu gwagwo. Musambwa mukyala gwagala okwendeyo bakoleko emikolo n'olubugo oluddugavu. Sekamatte Henry. Ebintu bino mulaba Lubaale wamu kati okusinziira abasinga bye mbasomesezza ne mu bitabo. Kati abasinga ebintu mubitegeera. Era ne bwe mba nviiridde mu bulamu bw'ensi muga nti omusajja yakola olubimbi lwe. Sekamatte Henry era ne Lubuulwa ettonda. Wali wakatonda. Ndoota mpanula bikifaanagana. Mpanuka mu bbanga n'engwa. Oyo kibuuka omumbaale. Kibuuka yaloosa ng'obuukira mu bbanga, ova ku bizimba ogwa, ova ku miti ogwa, olwanagana ovuga akagaali, kibuuka olwanira mu bbanga, olwanira mu kire, oyo kibuuka omumbaale. Muwa akasaale ke, butidaye, muwe enkolombojjo, mpenduzo, omuwena effumu lye gye liri eringa akasaale. Ebyo n'eddiba ly'engo. Musajja akute. Mpitira mu bibira. Mpitira mu bibira. Era oyo ate oyo ddungu. Ngwe yaloosa embwa kubeera mu bibira, sseŋŋenge, olima, odduka bakugoba tolina gy'olaga. Mbwa zikugoba, mpologoma, nkwale, enkofu, ddungu. Yalumya n'omutwe mu kawompo ne mu nkoona ne mu kifuba. Ntitya mu waya z'amasannyalaze oyo kiwanuka. Ekyo kizo nkibagamba teriiyo mmandwa eroosa science, technology, ICT. Taliiyo aba kiwanuka. Kalibe ejjembe lya kiwanuka, Musambwa kiwanuka, Lubaale kiwanuka. Bye biroosa amasannyalaze gonna oba 3 phase, makompyuta, masimu. Oyogera ku masimu okuba masimu. Tanuuluuza bbuluuka anti aba kusaba kyoto kye. Ebibanda by'amanda, ebyokero by'amanda, kiwanuka ayagala kyoto kye kiwanuka. Kiwanuka yaloosa ez'endiga, kiwanuka bugumu, kwerumika, mutwe kuluma, kiwanuka. Bantu bange ebintu bino nzize mbibasomesa buli lwakuna. Kati guno okuva ddala mu 2008 kati myaka emeka. Mpita mu nsozi, mu bisaanyi, oyo omusajja omukulu Ndawula teri mwaloosa bisaanyi. Ndawula mu bisenyi ate oyo ayinza okubeera omusajja omukulu Lubanga yatambuza ebyo ebibundi ebyo. Lubanga yatambuza yaloosa ebisenyi ng'oli mu kisenyi yaloosa ebigundi bino ebitoogo, emigga egisala. Oyo Lubanga endiga ennene era tolaba nti endiga ya kiwanuka baagala ogimuwe. Endiga ennene kiwanuka oba muleguza.
abasajja n'abakyala abaddugavu nga bampi. Oyo omusajja omukulu nakalanga yaloosa bupigimi bufulu stop bukutaayiza. Muzaala abaana abasikoseruzi ne muzaala abaana ab'emitwe eminene. Oyo nakalanga. Genda osoma akatabo kange ebirooto by'embuyaga. Ebintu bino mwebiri buli musambwa weekali ku ofiisi yange weekali kunnakayiza weekali mu kibiina ky'olulimi Oluganda gyekali. Emmengo batundira certificate za Buganda ebitabo bino weebiri ng'oyingira mu Wankaaki awo batungulira bifaananyi bya Kabaka bifaananyi bya Nnaabagereka mu Buganda Tourism Center weebiri. Kati senga Mukama annyulira wano naye bw'obanga nakulekera bwino ne weesomera n'otegeera. Maze emyaka 4 ku Butende manye eddagala eryambulula weebale naye Lubaale lekera omukozesa obuddu. Lekera awo okukozesa Lubaale obuddu. Senkulu nga baba amaze okukusamiza n'akusiba amaliba ga Lubaale era olumala oba mwagasibye eggulu olwaleero akuzzaayo ewammwe n'ayingiza Lubaale mu butongole. Lubaale takola buddu. Lubaale takola bupakasi. Odidde jjajjawo omutadde mu bupakasi munnange ojja kubonaabona. Ojja kujeera jjajjawo omutadde ku buddu. Kiringa bw'onoddira omusajja omufumbo ng'alina omukazi bapaali mukazi go ruumu emu naawe omusajja omukulu n'ojja n'otandika okwebaka mu ddiiro. Kino kye kitanda yekkate obalemesa obufumbo bwabwe. Naawe bw'oli oba oyiga ki? Emmandwa jjajjaawo akuyiga okugyako nga jjajjaawo bwe yakugambye kigenda naye nwaliko okusula mu ssabo lyo lya ssaatawo n'omwaka gumu 2 3 4 oli awo odude okola ddi era onookola ddi olivaayo ddi. Bano bagula bizimbe, bano bagula mamotoka, bano bagula ttaka. Gwe oli mu Butende ofuuwa mmindi onaaba okola ki? Si buli aliko Lubaale nti ajja kubeera mu masabo. Bantu bangi nnyo bemmanyi abasandika Lubaale naye nga balina bizinesi zaabwe endala ze bakola. Kati gwe onoovaayo ddi olw'okuba bw'omanyi eddagala oli mu Butende kaabulengano Obutende. Ate abantu abasinga obungi munafuyiraawo ne mugubaasiira ne munywa emmindi n'amanyo ne gabaggwanamu ti buli mu Butende ne muwunyira eyo ne bakozesa obuddu. Mwe mukuba bulooka, mwe mukola kino omukola kino gwotwala ente ku nnyana ku nnume, gwotwala obubizi ku nnume, gwotwala ku ki babakozesa ekitali kibi. Ojja nga jjajjaawo yakugambye nti munnange kati genda wa Senkulu oyige kino olumala ddeeka. Abantu abasiiba mu makanisa batufumirira basiiba mu makanisa tibakoze ddi. Ffe tumanyidde nti ku Sande saawa bwe ziti genda mu church vaayo genda okole. Genda mu muzikiti vaayo si kusiiba omwo n'obeera mwezi mulamba mb'osula mu kanisa. Ebyo tebikola na bino bwe biri. Onaakulaakulana ddi? Bw'onoobeerako emmanda 10 onoozigula ddi ebizigulira ebyazo jjajja wakusaba ente? Sewaswa wante bamusalire, Semwezi wante, Njuba wante, Wamunyenye wante, Tonda wante, Walumba abamu bante, Kabaka Bulamu wante, Ebitambo kino ekyawanga wante, Muwanga wante. Okoze ddi sente mb'oli mu Butende okusalira emisambu egyo? N'obeera n'amayembe 8 jjajja nga buli mugagala mulimu agasalirwa ente. Ebisolo byago n'okola ye gwe oli wuuyo mukulu ku ssebo mukulu ku mukama wange mu Busuulwa. Oli wasa ddi mu ssabo lya mukama wo lya Senkulu oli ono wasizaamu? Jjukira nti okula okuze
oyina okubeera n'omukyalo olina okuba n'abaana oyina obbalabirira emanjogedde bubi gunsinze naye nze ndaba abulira omugezi tamenyeka Kamemuko Ndoota ndi ne faaza abafaaza abangi abali mu byambalo eby'amajoogo faaza era aloosa abafaaza abakiwanuka mwa zoba wazaalibwa oli kiwanuka yatukuma linnya lya kiwanuka n'ekifunika ky'obwakiwanuka bakyagala bakikuwe kawere maaka mukono buli neebakiriza ekintu kiwanuka ekiddugavu ne kigwa ku mutwe ne kiddukira ku buliri era kinyanga kinumba n'emisana eryo jjembe jjajjaawo ayagala ogenda osamira ejjembe liri alupo oba namuzindo bakasajja era kojja okutegeerera nti ekyo liryo ijanegala okulaga munyenye nikunyiga ensawo z'obusajja zikulume n'omugongo ne wakawambwa ejjembe lirina effujjo nga libanja kubanga era ne bw'obanga olitadde mu lukaayi agala liwa amatuka waggulu ku mpagi waggulu ligwa pu ejjembe limanyina okudda ku luggi nerikonkona liti mawulira oba kukabada erikuba ttooki liti ejjembe lirina effujjo nga liba liyinza n'okuyiwa amazzi ku nnyumba nga bw'onotera mu mpiso egyotukuba n'oyiwa ku mabaati nga bw'onoddemu amazzi empiso n'okikuba n'owulira oluzzi oluyiika ku mabaati ng'omuntu afuuyisa ejjembe eryo jjembe era ojja kuloota ng'ovuga pikipiki bakuvuga ku pikipiki oyambadde ebyambalo olwanagana okutta emmundu olwana abasirikale bakukwata oyambadde ebyambalo bakuwa ennyota osamba mupiira otereeza ggoolo oteeba mipiira munange nti oba ogenda kulwanyi kukujjanjabisa na jjembe kukwata biroogo kwe kuteeba gano mayembe bisolo bijja kukwata obeere mukambwe bakusibe poliisi ng'ekukwata tova mu makomera bakuwaayiriza agamu gabbisa bakubba obaniko okubba ng'obba ne paadi z'abakazi ng'ozibba buli kibakulanga obba ge gabbisa abaana omwana ng'abba oba nga bakubba olwota bakukola ki ababbi bakuyingiridde n'okuba n'enduulu mayembe mukulu maaka kawera ow'obutiko munnange samira amayembe gajejjaawo baba gebale kuluma nnange nasekereko mutabani wa Nakabugo bannange agalifa n'empola mukyalina omukisa bane mwebaze nnyo kabiki ye mukama wange wano ne maama lamwe okukkiriza puroguramu eno ey'ebyekisiru okubeera ku mayengo g'empola abasinga obungi babizaalawo ebyo nnyingi tezibirina ye nezinabeera obani ababitegeera abanjula okufa asomesa ensi mu butuufu bwabyo nti banna tukola tuti kino na kino si kunoonya ssente bino nandibadde singa ndi mugaga kivumbi naye mutima gwange mugaga nange munjogereko nga nfudde nti omusajja oyo yatukolerera yatusomesa Bukondawula Fahadi Nsangi mukyala wa Ndoota omukyala Hajati ogwo muzimu gwali musiraamu mukyala ku famous atunda eddagala ezzungu Ndoota ambulance ejjudde abalwadde ab'embuto n'endiyingira n'embuuza eriyo eddwaliro ly'abakazi munange kati bagamba tuliko omuzimu gwali jjajjaawo yali mukyala musiraamu yatundanga eddagala egganda era nga ajjanjaba omuzimu gwolina mukyala gwatundanga eddagala egganda era nga gujjanjaba naye mainly gwajjanjabanga bakyala ab'embuto ojja kubanga ozaalisa otenga embuto z'abakyala ye famous eddagala tukwata ffe abaddugavu tuba eddagala lyaffe ne tunoga ku nsiko ne tulisekula ne tuteeka mu mikebe ne tulikola ki maama ssebo ye famous nembuuza eriyo eddwaliro ly'abakyala ly'abakazi tola nti jjajjaawo yajjanjabanga abakazi Ndoota mubuuza ana
anakanika obugaali gwamanyi n'angamba nti Medi omukyalo oyo n'omubuuza nti anayo gwamanyi gwakanika obugaali n'omuddamu nti Medi oyo muzimu ogwasembayo okusamira nga tegunnakwata gwa baguyitanga Medi ogenda kukanikanga abakazi abalwadde b'embuto kwe kukanika obugaali baddemu batereere era jjajjaawo yagabanga eddagala ly'abawala abato okusikiriza abassenga kwe kukanika obugaali ojja kulitundanga oliwo abaana ab'obuwala abayiga okusika jjajjaawo kyategeeza gwotubonyaabonya tubonaabona abantu bali wano bagamba tebasikangako gwe gw'olina eddagala oli awo otudde butuuzi njagala amajjajja bukku mulume omuzimu oli musiraamu n'omuzimu gy'olina misiraamu otubonyaabonya ama mu kirume kitegeere. Musa ewandege Ndoota nwanagana ne Kapa ng'eyagala okunnuma nga waliwo ayogera olulimi lusitegeera. Munnange wazaalibwa n'engo ye Kapa era baagala bakusibe weesibe era ofune n'eddiba ly'engo jjajjaawo kyategeeza naye olulimi lwategeera. Kati simanyi Musa ewandege oli wa ggwanga ki? Jjajjaawo omubuuze muli Bannarwanda muli Balundi muli Batanzania muli Bakongo. Kati goyinza okuba ozaaliddwa wano. Abasinga obungi abaana bazaaliddwa wano mbalabye bangi bazaaliddwa wano n'omubuuza naga nze ndi Muganda naye bajjajjange baava Somalia. Ssebo oba mu Somaali empewo ezijja mu Somaali tokola Lubaale mu Kiganda. Bw'oba Mulundi jjako jange taata sali enkonye eri musajja Mulundi naye bamuzaalidde taata bamuzaali yava Tanzania nga muto asawula mu Kirundi naye abaana bonna bakojjange bonna bazaaliddwa naye era Balundi Semata nina omukwano gwange Semata naye taata sali yamusamiza Mulundi naye nga bamuzaalidde wano mugagga muzibu atunda na bummonde asobola bummonde n'egyo emirimu agikola naye ng'ayogera Oluganda alina abakyala 3 naye ng'empewo nnundi bwe zirinya Balundi. Abantu abasinga obungi mwegaane emawanga gammwe ekibi Lubaale ne mumukola ne mugamba Lubaale atulemye Lubaale katulokoke Lubaale atulemye muli baggwanga ki? Nze omulala mukwano gwange yajje okundabako mukyala maama sijja kwogera linnya wango kaza alayuka bulungi babazaalidde wano waffe Bulemeezi lwaki ne jjajjaawe waze naye mune twali tukyanyumyawo akyanyumiza ng'omuzimu tegulinnya nga gutandika okwogera nga nti ffe sibanko Muganda twali Bannarwanda ffe tuli Bannarwanda jjajja owookubiri nze tuli Banyarwanda tandika okwogeramu ku Lunyarwanda lwemmanyimu amahoro orahuniiza bwe ntyo ne gwogera ne kukyakala. Kati ebintu bino kyemba mbagamba nti jakali kibuuzo kino jjajjaawe bwegamba nti tutwala olulimi lwali lutegeera weebuuze ggwanga ki? Muli Bagisu olina kufuna Mugisu. Musaamya Basaamya. Badaama Badaama. Muteeso oyinza okuba bakuzaalidde wano nga bataata bamaama bano ate abakyala bakyusa nnyo empewo z'abantu. Maama wagera n'abeera nga Muganda n'azaala mu Liteeso n'okulira eno gwe n'olowooza nti ogenda kusamira mpewo za okujjako nga ez'Abaganda zikutte naye ekisooka omanyi nti taata yali Muteeso. Lwembaawo lwemba munnammwe Eddie Ebudo Ndoota abakulu mu kika nga bambudde omusika wa jjajjange ekifundikwa ne bakimpa nga ky'amatu 2 kitegeeza nti omuzimu gwagaana tegumwagala. Gwe genda ew'omuntu omusawo aliko muwango bakawumpuli gwakusumike totawaana 2 akuwa ekifundikwa gw'ofune emirembe kye baagala.
togenda kulwanagana gwe muzimu gwolina si gwe musikaawe wali mu musaayi gwoli musikaawe mu Lubaale ekifundiko omuzimu ogwo gugenda kwogerera ku ggwe ge makulu gojja kuva wano ogenda olumba omusika jajjaawo mulwanagane mpe ekifundikwa olwanagane ategeeza kati nganze ndiko ebyange bwe ndiba nfudde omusika wange tagenda kunkwata nti mmukwate yasikira musaayi ate ndisikira omuzukulu wange ndikwata omuzukulu wange myaka eyo ate nze okudda ku nsi ngenda kumala kubayitangawo emyaka 10 okudda okwogerera ku jjoba lya muzukulu wange emyaka 10 akeeya kalamba ekyo nkibagamba keeya yero lowooza nti gwali yampuliriza nti ne bwe mba luntutte ojja kujjobba akawanga kange nga bwe mubibbayo nti ontwale embuzi nja kujja myaka 10 okudda neneegema jjajja yambulira eddagala ly'emmira myaka 10 okudda okwogerera nti gundi kivumbi Bantubalamu akomyewo asomese abalala kalanzi ekasanje buwaya makulu ki agali mu nkukunyi n'envunzo okukulota nga bikuluma Samira Ndagula era wazaliba oli Ndagula erinnya lya Ndagula lyeyite kyali kiwanvu nambi Suzani mundeeba Ndoota ndaba ebivuga ebyenjawulo nga bikubibwa nga oliwo ekyoto bagamba kusamira egende zikuvugira empewo zikwogereko olina ngamba bangamba kusamira tokiraba nga bangamba nti okusamira nga kwa tabbu kusamira tabbu era bw'olaba yeewaayo n'asamira bulumi teri ayagala kumusamirayo buba bulumi banno bagula bizimbe banno bagula mamotoka bala bagaggawadde gwogula bibugobugo onywa mmindi ogula mmundi birekuleku byebijjula mu muluumu yo bulumi banno balinnya nnyonyi gwogenda wa musawo kusula bakusuza ku nsozi bakusuza mu byoto oba bonna bulumi banno bali mu night prayer gwe embuutu zivuga olya muliro ogwa mu muliro olya muliro tabbu ne bakulinyisa mu byoto ebyo n'amaliba ne gakuva naku tabbu ebisolo bye bakusali bibasala n'owuuta mugerengejjo nakusiba amaliba n'okyukyuka nakuga omusajja omukulu kasenyanku nakwata ne bakusiba essenke ne bakusiba essanja ne muli ne bamuyita ne bakukoleeza omuliro ne gwaka naye nga tojja gw'okuyita kukwaka jjajja kyagamba kituufu okusamira tabbu era bw'olaba yeewaddeyo bulumi nogakaŋŋume ngende nga bwe abantu bayeekera bwe baali onagana abantu bannanga sajja ne batutta tutuddayo eddukira katunyingire obuyeekera naye teri yayange yingira buyeekera ng'ayagala mbeera Lubaale nga yakulumye Lubaale aluma nambi Lubaale n'akutta waya fe abasajja n'akutta waya ne bw'onywa eddagala desaali musamidde osenga yetanzise ku waya saali bisamidde nenanywa eddagala nendimalayo lye lyewola lyanyukya n'ekyenda eddagala lyendiko era omala kubisa ate yennyini yakutta n'akuta waya n'agita notandika okusabula yandika okuyita amasanso munnange teri ayagala Lubaale akugaana okuzaala kati waliwo omwannyinazo linamba atya oyo ow'eggangu ampeereza talina mwana ku nsi aloota azadde asitudde baana Lubaale ojja kumala kumusamira otandika okuzaala abaana awo noga kambikoleyo tabbu teri abikola abyagala gwe basiba tova mu makomera gw'okyayibwa buli muntu akukyaye toyiweebwa ssente ne bw'olikobera ku muzigo gwo mubi gw'owunya gwe kubasuulira kasasiro embwa bwe zijja zipa mawuwo gwe kubayira susu ewuwo
mukikate bakwagala mu baana gwe kyana buli kyokola kifa gwolootola ebirooto bibi gwokwata ebisolo gwokwata embuzi gwokwata ebiki gwoyagala bannyoko Lubaale abonyabonya weerumika gwobeera omulwadde empewo neekuyitamu buli kirwadde kyonna ekiri ku nsi ne kikuluma ensekere ne zikuluma envuuza ne zikuluma amatu ne gajja amasira weerumika gwogwa ebigwo lwayi naakukubya ebigwo gwe bagoba ku mirimu buli mirimu gwolaga gwe bagoba eddagala limera awaka gwoloota kino na kino lukusamira ttabu ate ze kisinga okunyiiza bangi nnyo bazunga mu basawo babakoleko babatereeza naye bamugamba nti genda osamire nze sibisobola biri ku gundi kati oyo gy'ogenze senga naye teyewe omubiri wandibadde ogendawo okutaasa jjajja bino ebyaffe birikali bijja biddiriŋŋana kutaasa baliddawo osamira kubeetaasa abalikola ki abaliddawo emirembe giri ampuliza ali ku metrofama 9:8 ye Lubaale bwali nti nga nkutta nga nkwata mulala kiringa senga tetulina bantu babeera mu mochari mu ggwanika osobola okunonayo omufu omugudwali mu ggwanika singa abapoliisi abo tebabaawo ne accidenti abantu bafidde poliisi jangu gye emirambo wano gwolwakiro gujjaawo ne Lubaale bwali kusamira ttabu ate bw'osamira emirembe gijja gwe bw'oba tofunye ate bazzukulu bo balibeera obulungi ne bagaba bazzukulu baani oba abaana bo ab'ensangi zo mulowooza kufuna ssente yesi ssente nnungi naye si ssente kuyamba baliddawo kiringa kusimba muti osimbye omuyembe leero tojja gulyako linkya gye tulya siffe twagisimba giriko abaagisimba na bino bwe biri okusamira mukwano gwange nnambisi tabbu jjajjawo gakusamira ogende osamire bakusiba amaliba olunaku lunaku 9 lwosamira mukasa kiwanuka musoke naku 2 naku 9 teri kunaaba wadde okusenya naye ate bakukozesa ona kiki yamuliro yakiki omusaayi kibiki kujjako bagana n'okutawaaza gwe samira ttabu era bw'osanga ng'omukyala asamidde oba omusajja bambi ne bw'abeera wafunda bwali tomumanyiranga mu ekitiibwa Lubaale tasamirikika n'abeera n'amaliba ga Lubaale agasukka mu 5 bwe gati n'amayembe n'ebitambo bye nti bino nabikola oyo omuntu seba aba profesa tomumanyiranga abasinga obungi mulowooza nti okukuma ebyoto kwe kusamira pu kafayiri ne boona walampa ensozi jjajjawo bw'aba nga teyagendanga mu nsozi ne boona ozigendamu mwagala shoti kaati wupu kafayiri ng'eddagala egganda jjajja nga teyagendanga mu nsozi n'omutwala mu nsozi n'ekyokulya kijja kukubula ebintu bino mbyogeza nnaku era kiringa abo abasuula ebintu bya Lubaale oba Lubaale akulemye ogenze wa musawo akuwadde ebintu bikwata obizzeeyo taata maama sijja kusobola Lubaale tyo bintu bibino tajagana ge mateeka naye kobikola n'obisuula mu masaŋŋanzira n'obisuula mu kutubira bakukuba n'obisuula mu masaŋŋanzira ne mubyokya ne bisuula mu tooyi bitola ku nsozi n'abaana ojja kubazaala nga bafa aye tolitereera gwe bw'oliba oteredde abaana bo tebagenda kutereera olizaala ebizoŋŋoma ate alikola ku baana abo Lubaale gwalikwata agenda kubonaabona
mubanoonye Lubaale nga talabika wamukwa byonoona anti wabisuula ogwo gw'omukolo gukolako kawumbi ka ssente eza Museveni Saabalwanyi kawumbi ebintu biwagula $3,000 olaya kawumbi akagenda okuzunula Lubaale oyo bikwata obizzeeyo tajja gana abalumulowooza nti Lubaale galinga masannyalaze nonyiga uwa Lubaale oyinza okukola n'okola naye naakugezesa emyezi 9 gimala kuyitawo okufunamu kattooki olaba mukubira mbutu noonyeenya ne munyeenya ng'anyeenya naye nga tayogera ng'ale waddeyo ssente ze nabagamba natambula mu basabo 420 naye byonna nabikola naye n'agaana naye luvannyuma nnyo n'alyoka antwala wala kale munnange ebintu bino obiraba ng'ebyokuzannya leero Ndoota omwami avuga pikipiki n'ampa ssente okuzitwalira omukyala ago mayembe amakyala mba nkomawo n'ensisinkana akaana akalenzi nga kabuliddwako siringi 2 nga kakaba nenzikanoongezaako muzimu guno guliko ne kasowole waago gwagala okwasi naye baasuula balongo mu kkubo ne zimbula nenkawa endala nensanga emmuli enkalira nenkuulako lumu netwalira bazi balina omukolo gwe baagala ogenda okole mu nnyumba yo n'emmuli enkalira oyawule Lubaale w'abalo n'owo kye bagamba okuwule emmuli ezo oziteeke mu nsonda n'ebintu ebyo ebibyo bibeerawo oyawule Lubaale owuwo n'ow'omwami wo onagamba nti Ndoota tuli ku lubalama lw'ennyanja n'abaana 3 abalenzi n'omuwala omu ng'omu 2 nga waliwo ayenga ebisubi ebikalu nga bwe tuwuga bano bagamba nti basuula abalongo ku lubalama lw'ennyanja abalala gye baagala ogenda okole nakitende nakwaya nina ebizibu bingi mbuulira ananvumula Ndoota neegatta ne mwannyinaze ng'ate be bampalana n'ekitambo bwe baagala osamira ekitambo kipalana kyekikubonyaabonya kye baagala nakawooya munnange ayagala omuntu yamunoonya namukasa emakerere Ndoota ŋŋenda ku kizinga kalangala okulya ku ssente nensaba jaketi we nsumulira ssente nga we ŋŋamba nga bwe nfunye transport kitegeeza nti omuzimu gw'olina gwaziikibwa kalangala era baagala ogende kalangala yo gendeyo onoonye omuzimu ogwo gye gwaziikibwa awo bw'oligulaba ogenda kufuna ssente guli kuta mukyala wange yanobera ebukojja yagaana okudda muloota akomyewo kiva ku kitalikomawo empewo zamugoba empewo ze oba ezizo zamugoba tagenda kudda Lubaale tagenda kudda yagaana yayomba Katumba Namasuba mwannyinaze ayogererako empewo si nkole muloota mwambulula omubiri bagamba omuyengere ekyogo mutwale omuyengere ekyogo bamwambulule si gwogenda okwambulula mwannyoko tolaba gwe kubwerere bwa mwannyoko ate kisoboka muntu mulala weyenga eddagala omutwale amuliwanabuzaana amwambulule kikomeko Job anti ligwa kikomeko kigaana okudda Job ekanyanya Ndoota yali mukyala wange ekyo kitambo kikazi kyekitegeeza ekyo kiroota kujja kwemazisa ekyo kyebakulaga abasajja 3 mu kanzu mu ntebe jjajja gwe muzimu ow'okusatu nena n'omuzimu jjajja ow'okusatu ayagala omwambaze mu ntebe nga bwampita bwe mubuuza ekkanzu yange baagala oyagula ekkanzu ya jjajja era bakwambaze gwe omuzimu gwa jjajja ow'okusatu tubala jjajja ono azaala taata jjajja azaala taata yasooka jjajja ow'okubiri yazaala jjajja azaala taatawo ow'okusatu bw'atyo
wotyo n'ogenda ng'omulaba ng'oyogera naye jjajja owookusatu jjajja ayagala omwambaze Ndoota mange minzaani okuli Ndoota mange minzaani okuli ejjinja erya kikoota kiro obutimba obusiba ebikomera nsibe enju ya jjajjange. Minzaani simanyi naye nga jjajjaawo ndowooza alabika oliko jjajjaawo ayagala omusamire. Jjajjaawo ono alina byakugamba naye ejjinja lya minzaani likinyinze ekyo kinyinze sinze ne saayise nakatadda obutimba obusiba ebikomera wano lye baasibisa Lubaale wa jjajjaawo. Ssemugenyi nateekwa okubeera nga waŋŋonge Godfrey Enkoowe Wakiso neemazisa nnyo ekyo kitambo kisamire ekitambo kyaffe kikole kisalirwe amaliba gaakyo obeere nago kisalirwe embuzi oba nte n'amayembe gaakyo ng'obina mu keesi bw'otoobikole bitobirirekaawo ebyo mbibagambye. Ndoota ndi ku ssomero era kitambo kyabonaabona buli gwe nkwana tanzikiriza era kitambo buli kyenkola kifa ndi mwavu nnyo yavuwala nnyo kubanga oganye okusamira Lubaale wa jjajjaawo n'ebitambo byo. Kivumbi Arnold Ekimwanyi Ndoota ndi ku ssomero era kifaanagana n'ekyoli kitambo n'oli kopita ey'amagye ne mwami Museveni n'oli kopita lino jjembe erirwalesa ennyonyi z'amagye ennyonyi zonna mwami Museveni neewa amagye jjembe eryamagye lyerikuluma. Kakeeto Bernard myaka 22 mbonyeebonye nnyo byenkola bifa bwe nfuna kasente ebizibu nga bijja munnange Lubaale yakuluma. Ndoota bingi omuto gunumidde emyaka 7 ngw'ebigo walumba ne Musoke oyinza okuba wazaalibwa oli Musoke natukumanya lya Musoke nenzirukira simanyi kyakukola munnange olinoonya nenkuyamba nenkuwaali kuyamba. Luwagga ekabasanda kojja Ndoota ndi mu ssabo genda ozimbe essabo otandika okukola kibakulaga kayembe kijjudde buwagga ntunda ettaka buloka yantutte ow'omusawo mbu waliwo anzibako omusambwa gwa ddungu nampa akati k'akatazamiti okugutwala ewange gukoleko emikolo ng'omuddu enkeera bajjajja bantumya ensawo ya ssente emmandwa n'aleeta keesi y'ensimbi z'akawumbi n'obukadde 600 mbu nteekeko obukadde 3 nzitwale ngaggawale amma kituufu ebyomusiru biriwa mugezi. Eriyo jjajja agaba ssente ze ez'obusiru taliyo ssente bakolerera nkolerera bafere bakubba omuntu ayinza togamba nti alikwata agenzi mbu ate bwagonoonya bugagga akuwa ssente akuwa omuti ogaggawale eriyo omuti ogugaggawaza senga maama abaga buli omu si mugagga ne bakuwa omuti maama emiti senga ti maama legitunda nga keeke buli omu waliwo ayagala okufa obwavu mubeeremu kakisense ak'obuntu. Oli n'agenda n'akufera n'akugamba nti tunda ennyumba ate ng'okole kino ng'otunda amakaago olire ssente ezizo ate z'olina ogenda oziweeyo mb'ozigatte kulyaga ebyomusiru birimu kyovulanga bo bagaggawala busiru teekamu ku sense of human being sense of humor teekamu yinigima otegeere abatasoma batumalira ebiseera ti omwana w'omuzungu kafere yamukwana mu lulimi ki. Ndoota omukyala ampita agajjajja mukyala gwe muzimu gw'olina agajjajja mukyala azaala taata taata azaala taata lyeyantuuma nga nsaba siringi 15,000 ogwe muzimu gw'olina nga bwandagula nandaguza siringi 2,000 nga waliwo abakyala 2 n'omwami nga muloota nga basula ebijanjaalo naŋŋamba okudda enkya tebagamba kumunange alekoliko ekintu baagala bakulogolole n'ebijanjaalo era olina omuzimu omusajja n'omukazi munange. Ndoota
benzi ya white oyo mukasa yalo ne ipsamu ya bulu oyo musoke ezo zenzi bagamba biro byange kala enjeru ya mukasa bulu musoke kiragala kyenvu ndawula myufu kiwanuka brown omusajja omukulu muwanga biddugavu walumbe tanda n'ebitambo kasto gre kitu kikusikusi ng'omanya nti oyo musisi ebintu ebyo kyovola banga babikugamba kasto otegeera ebyo senga ya bulu nze njagala nzirugavu senga maama ne baganda bange ne beesogga taata nampa 10,200 ne zigwa bagala mugende mutuule Lubaale kwate ezo zimu ku ssente zimuli waayo Ndoota eggongolo ku mulyango nga ngajjawo yikasowole wa Lubaale gwe baagala osibe kasowole ow'ekika ew'obujjajja lijja kuba gokofu Mayanja Elifaazi Ndoota nnonja enju y'okupangisa ne ntuuka ku mbuga y'omusawo Ssaalongo awali emiti 4 eminene ne musaba anzaale abalongo emirundi 2 nga bwe munnyonnyola ebizibu byange oliko omuzimu gwali Ssaalongo gwagala ogende omusawo ayo yazaala abalongo emirundi 2 akulagule era yalifuuka kitaawo mu Lubaale akusamize Kibirige ennakifuma Ndoota ndi ku poliisi n'omuto ne tukolako n'entolokayo omusirikale n'angoberera ago mayembe ku piki nenekweka ago mayembe naawe kasobola otanga oli ku poliisi basirikale bakugoba ago mayembe go gega kubanja gaagala ogasamire Lubega Mike erukaya kyagunda Ndoota abakyala abanalwanda nga bazina muli bannalwanda Lubaale gwolina nga bwenywa amata nga bwe baganjira omu natuma nga bwandaga nasitama nga bwandaga obukyala muli banyalwanda oba olina omuzimu obunyalwanda gwagala osamira ennyabingi waago ekitambo ekikazi kino omukyala ono kwe kusitamira ekitambo ekikazi kitanna binene kati kyekyagala kyekulaga obwerere bwakyo era akawundo katayirira mu nju yaffe ekitambo ekyo kigendamu akawundo lumu Ndoota andagirira okugabula abalongo kikole era Ndoota netisse ekinywa ky'enviiri baagala osamira ekitambo kyammwe jjajjaawo akugamba kyagendangamu ebyo byennyini byoloose Nambi Ndoota amakovu agannuma kasowole wa Lubaalewo kovu na ggongolo oluusi nga gandi ku bigere nga ngejjako era waka mangi nnyo munnange noonya omukyala aliko naalonga akusibire bubiri akeggongolo n'akekkovu awufune ku mirembe Miisa Namutanda Ndoota mbuukira mu bbanga oyo namwogereddeko ddungu nga bwe mbuuka ng'emisota ono Namutebi Sandra ndi muwa mwesi 1 Rubaga singa nanyini mayu kwempangisa ayagala okutundawo nga nte empewo zange naziyingizaawo nzijjawo ntya oli nkubira nenkubulira akakodyo n'osuulawo emmwanyi n'ogenda ojjawo ebintu byo n'obitwala bwe mba nsoma mu kibiina nfuna ekifu ku maaso oyo namwogeddeko muwanga mala kwebakamu okutereera mpewo zigenda kulemesa kusoma era Ndoota ntoloka ku basirikale ago mayembe gajjajjaawo gaagala ogasamire nsembyayo ono Dickson ebyosomesa byonna mbiroota kitegeeza ki tuliko emmandwa zonna zensomesa zikuliko Sempejja Faruku Busunju Ndoota nvuga emmotoka nedda emabega nga singitetenkanya okuyimirira era bye Ndoota mbira bakulogera mu Lubaale era oliko eddogo
oli muloge ng'omuntu ne Lubaale w'omulogwe era kyobola tobitegeera ate era kyobola abantu loota otetenkanya butetenkanya Lubaale alimu eddogo era tolitereera Mukama atakumira mpeera akuwa nnyo omukisa gwe weerowooze nsembezaayo ddala ono kinkumu eno lyo lyaba ŋŋonge lino ndoota nnyo makanika gwe twayawukana naye ndowooza twafuna naye obutakkaanya nga nvuga pikipi nga ayambadde bulungi nga twogera alina bye yakkola ebikyamu omunnalwanda muzeeyi ebubazi ndagirya ku ddagala ly'okwemazisa siririna era sirimanyi kujja kuotereza nnya bingi ebinyumira kuba nyumira nnyo okwemazisa obinyumira okufa kati emyaka nkikola emyaka 2 nfune entambula nkulabeko munnange ebubazi bakiri luddawa munnange teririyo n'aba butiko na bbumba oba omanyi n'ekiddo kibayita ekimanamana kiri awo kiringa kitonto kijjako enjuki ebinsobola ne zikinyookako kijja kimuli kya kyenvu kyagala okufaananako ekitonto abakyali kye banywa nga bali mbuto kyoba onaabako n'obutiko bwe mu mubiri abanyankole bayita obutuzi awo ojja kufuna ku kalembereza bannange lwakisiikome wano tusinkane nate wiiki ejja Mukama bw'anaaba ampadde obulamu benyiiziza bannange mu nsonyiwe nange njigiriza naye bwe wabaawo akayingiddemu amaloboozi agayingiddemu tusonyiwe ebyo bibeeramu kiva ku mayengo munnange weereza ojja kuweereza ku 0772 56334 oba 0705 ku WhatsApp ku ndwawo kugibeerako temugikozesa nnyo kuba ngikozesa mu mwezi omulundi gumu naye ku YouTube mukodomi wa Netherlands muweereza abere na kati byenjogere saawe no kati kwebiri mubiwulira bulungi abali ku YouTube tokera ku macha kunkubira nti oloose mbibuuzo ntandiko biddamu okuva ku saawa 9 tusinkane nate mukimu ngakola kadonkamu ku Sunday buli lwa Sunday kuva ku saawa 4 tuka saawa 6 ogw'omutuntu mbaka kadonkamu nkola ennaku 2 ku Sunday ku saawa 4 nkola kadonkamu n'olwokuna saawa 4 ez'ekiro kutuuka ku saawa 5 nga nkola Ekinonoggo ennaku endala mbeera muzange byembeerako ku office ku Nakayiza sikyabeerawo nnyo nkyalawo bukyazi nga lwalumu kati naye nga muganda wange abeerawo abaagala ebitabo ensalira n'ennyingiza ya Lubaale weekali n'ebirooto by'embuyaga ne abalungu abazaale ne ssemateeka w'abasamize bowe buli Mukama abampeere omukisa bye bye